ebikumi n'ebikumi by'abantu beetemu kuziika Isimu Laksese ku kyalo Kato ekisangibwa mu Kukonjole Town Council Buikwe. Kanga maiti eyitawo kyekimu ekiweebwa ekitiibwa munnaffe agenze. Bazirebwa okuli abayimbi n'abakozesa emitimbagano okutusoba ku b'enjawulo ku bantu mukuli manyiddwa nga TikTok, YouTube, Facebook ssaako n'abayimbi ne bannakatemba bonna babaddeyo. Abayimbi bakulemiddwa Moses Sale amanyiddwa nga Bebe Cool, Joseph Mayanja amanyiddwa nga Chameleone, Bolonoki Omulangira Suuna, Kabaku Alima Namakula, DJ Mike Shidi Style n'abalala. Isimu yakyusa internet. Bino mukimanyi yakyusa content wa mwenna mukimanyi ekyo. Babakozesa emitimbagano bakulemiddwamu Eddie Mezaya, Andrew Mukasa amanyiddwa nga Bajjo, Shaitan n'amayimbi abasinga baminga Bad Black n'abalala. Sina bigambo byampeddeko gwe kyoba omanya kyensaba gavumenti basooke ba arrestinge driver. Nensaba once again Allah awe omugenzi ekyumulo ekyemirembe. Aba MK Movement bakulembiddwamu Barambaru Gahara, Tamale Mirundi Frank Ashumba, Amyoka Chancellor Victoria University, Dr. Lawrence Muganga n'abalala. Yisima Katonda yali yamuwa ekirabo ffenna kyatutayina ng'ayogera ku politics, n'ayogera ku fashion, n'ayogera ku sports, n'ayogera ne ku entertainment. Frank Sirubiri akikidde ofisi ya St. Bernalemo ekulembera Jatadija namyalo ekyamuga agamidde n'Isima abadde akola mu ofisi eno ng'amaze emyezi etaano n'alaga okunyolwa okutibwa mu ngeri bw'ete. Basebo ne bannyabo naffe abalowoozi bonna nti bakitalo tetulina kitiibwa kya njawulo nga tebali bulamu. Ate omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko yeetisse obubaka bwa sipiika Anita Amonga wadde amabugo g'abakadde 10 Sereka zibika gavumenti erowooze ku gy'okuleka abantu bonna naddala banneeyafuzi okutuusa eddoboozi lyabwe ery'abalonzi. Mu buli society buli ky'osindika olina bw'onyigiriza okugenderera oba kumutagenderera. Tuyige okubeera n'okusonyiwa, okubeera mu mutima nga naye bw'osaba nti ya Rabbi ya Allah nsaba onsonyiwe, funa space mu mutima ogaye nange nsobola okusonyiwa abalala. Yebbalamu nga yeetisse obubaka bwa Jeno Muhoozi Kayini Lugaba omulina okuwaya amabuga bukadde bukana asasidde abooluganda lwayisimu olw'ekikanga bw'ekyo. Tunyoleddwa nnyo okufiirwa mukwano gwaffe era tusaba Katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa. Ye kitaawe Haji Muhammad Kasajja agambye nti kibi nnyo okulaba ng'abantu abandizise ye mu bungi bazise mutabani we era nga tamanyi ani anaamuziika. Mungu watu wagira era osaba amunyie naye amusaasire awukenzeko ebyamusobako kubanga teribadde lyangu yabateeka okumanga ng'omuzadde kubanga kino kyemunya okulaba abantu bajja ati baziikaaze nga baziika kunowe. Olwayise aziikiddwa mu nnyumba ey'olubeerera. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.